Waliwo Ssemaka afudde nga yakamaliriza okwetaba mu misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka e Namuŋŋoona ng'ono bambi abadde akutte n'ekifo kya kusatu. Abatuuze ku kyalo Namuŋŋoona wano mu Gombe Lubaga basi mu kiyongobero olwamutuuze munnaabwe Tony Kiwenda Lukwago ow'emyaka 5 okutondoka n'afa nga yakamaliza okwetaba mu misinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka. Twakatenda mu kubeta emisinde ategeeza nti Lukwago emisinde agidduse bulungi era abadde akutte kya kusatu kyokka kiwabuseko okutondoka n'agwa wansi n'afa. We tukomyewo be bamu babadde bakulembedde nze mbadde nga wa 10 ngenza okutuuka ng'ali wansi. Abala bategeeza nti Lukwago alabika afunye obukoowo ne bamuwamu akaseera kyokka kibabuse kati embeera y'okutabuka ne bamutuusa mu ddwaliro lya Orthodox yafiiridde. Ekyamazima tugenze okukomalako Orthodox ng'era mufu kuba nze abaddeyo nze kennyini bonna era nze abagamba. Tugenze ku Lukwago wabadde akulira omulimu gwe ogw'okubajja nga wakuŋŋaaniddwa abatuuze n'abooluganda ng'embeera ya nnako. Gladys Nalukwago annyonnyodde ku mbeera gye yasimbye okubeera ne kitaawe nga tannafa nga abadde amusuubiza okumuwa ssente ez'okuyisa ku ssomero. Nenkyamawo ne mubuuza ne twogeramu kati nembanga agenda nesooka tenenzira emabega musabe ku ssente kuba mbadde ngenda nenzirayo neŋŋamba naye taata obwavu bunnuma mbadde nsaba ku ssente naŋŋamba tunabamaze okuba ku ssomero ninayo bengenda okukola ebyo akola fanitawo ku ssomero. Abooluganda boogedde ku kikangawa kino. Amawulire ga Tony gansanze mu lubiri ngenze kudduka misinde yenfunidde essimu nti Tony afudde era nze kuseera misinde. Abatuuze bategeeza ng'okufa kwa Lukwago bwe kuba kubyewala. Abadde muwulize eri Ssaabasajja abadde akola bulungi naye n'atufaako mu ngeri y'okusaaga. Abadde musajja mulungi naye nga womutuukirako mu mbeera yonna oba weetaaga nnyondo oba kiki oba kiki ku bintu byadde akozesa nga takukaluubiriza ate nga musajja akkakkamu. Yo poliisi nakulabingirwamu n'amagye bakutte omukazi abadde avuga emmotoka ekika kya wishi etali ku nnamba ng'ono waliwo omuddusi yazenga amugoba ku boodabooda ng'agamba nti amutomere kyokka abadde agezaako okudduka. Ono abadde agezaako kuyisa emmotoka ku luguudo olulema kyokka lubadde terukkizibwako mmotoka na pikipiki. Ono abakozi ba keesi aba Rapid response nti ali bakola ku security abasanze abavubuka nga bali batunda ennaanansi ebagyeko bera balagira okugenda mu katale gye bakulira kubanga obwambe bubadde bwa bulabe nga buyinza okukozesebwa okutuusa obulabe ku baddusi. Waliwo enguudo z'enjawulo zibadde zisibiddwa nga poliisi ekisa emmotoka zaayo. Disani Mutyaba ne Joseph Ssettimbe bakusakidde eggulu eno Lwahokedde TV. Weewawo basasi baffe mukoze omulimu gwa ttendo temujjanga okwo. Ngenda kubawummuzamu bannaffe naye bukedde olunaku olw'enkyawuuna alimu amawulire mangi nnyo ebibadde mu nsonga z'emisinde byonna buli kalonda emika egiwerako gikuleetebbwa. Maama Nnaabagereka ne Ssaabasajja Kabaka banekedde mu misinde egyo kati ebikwata ku nsonga ezo byonna bisange mu bukedde w'enkya. Kaakati kalidinaali naye yeetabye mu misinde engeri gyagyeetabyemu ojja kubifuna. Aba-NUP babawandiiseeko wano nti ebyabadde mu ttabamiruka w'NUP babikuwadde. Ebyamabaati nno tebinnaggwa. Baminisita abalala 6 baabano bali mu katu waliwo ne gwe tusuubira enkyokulabikako eri kkooti. Enkumbi terimba ebeeramu n'ensonga endala nnyingi ojja kugifuna omuli munnaffe ebisomesebwa abayizi P6 ne P7 mu ebirinnyo. Katuwummulemu tukomewo. Linda ne bino mugataliiko nfuufu. Pasitosoka nompa hemanga tona genda. Yenyonta Yesu sekodia. Alasoga myuse ne kalamateri wanenjura. Yonyambe umpe okuhema. Bannayuganda abadde bagenda e Mecca bawambiddwa e Sudaani. Emmundu etokota.